wakatafaira katonda waffe w'emyoyo na buli mubiri gyonna eyasambirira sitaani eyaziiza okufa era eyawa ensi obulamu. Ayi Mukama gwe kennyini wummuza emyoyo gy'abaweereza abo, taata waffe era kitaffe Ssaabalabirizi Jonah era ne maama waffe Evangelia, abeebase mu kifo ekitangaavu, mu kifo ekiseeneekerevu, mu kifo ekiweweevu, mu kifo eyeetetukulumwa nnaku newankubadde okuba ebiwoobe. Basonyiwe Ayi Mukama buli kyonoono kyonna kye baakola mu bigambo, mu bikolwa, nga Katonda w'ekisero omwagazi w'abantu, kubanga tewali muntu mulamu ateyonoona, kubanga gwekka mutuukirivu, obutuukirivu bwo bwa mirembe na mirembe, era n'ekigambo kyo ky'amazima. Twegayirire Mukama omwoyo gw'obutuukirivu aliwo ekiseera obulabuula kaakano ne bulijjo n'okutuusa emirembe n'emirembe. Abatukuvu abatenderezebwa, bakitaffe abatukuvu abaagazi ba Katonda, era n'olw'okuweereza kw'abajjajja ba Katonda, jjajja Aburahamu, jjajja Isaac era ne jjajja Yakobo, era n'olw'okuweereza kw'omutukuvu mukwano gwa Kristo Laazaalo oyo yamala ennaku ennya mu ntaana, era n'olw'omwoyo gw'omuweereza we Jonah Ssaabalabirizi era kitaffe ne maama waffe Evangelia Sendegeya abatuvuddeko, emyoyo gyabwe giteekebwe mu weema y'abatukuvu ku luuyi lwa Aburahamu, era bawummuzibwe babalibwe ku muwendo gw'abatukuvu. Ate naffe abasigadde ku nsi, Ayi Mukama otusaasire nga omwagazi w'abantu. Yeebase okutuusa akagombe lwe kalivuga, asituke asisinkane Kristo. Essaala yaffe eri nti azuukirire okuzuukira okusooka kwabo abaliba n'obulamu obutaggwaawo. Kaseera kano tetugenda kubaako kyamaanyi kye tubagamba naddala mu ab'amawulire olwaleero, kubanga tetunnafuna kiragiro kyonna okuva ewa patriarch ne sinodi ye. Wabula ekiragiro kyokka kye tulina kiri nti tulindirire batuwe amawulire. Amawulire galuwa? Amawulire ga mirundi ebiri. Ky'omubiri gwa taata waffe guleetebwa ku lunaku luno, era ajja kuziikibwa ku lunaku luno, era ajja kuziikibwa wano. Ekyokubiri kwe kutuwa omuntu omulabirizi ajja okugira ng'akyatukuuma, ng'akuuma obulabirizi. Ffe tetusobola kwerondamu nti kakati tweronzeemu kakati nze ndabirira. Tewali ku ffenna alina buyinza, wabula bakabona tuli wamu, tukolera wamu okutuusa Mukama waffe oyo bwe bagenda okusindika bw'anajja atubuulire ekiteekwa okukola. Abamu beebuuza, batubuuza ani agenda okubeera Ssaabalabirizi. Ebyo si byaffe. Basobola okuleeta omuntu yenna ajja n'atukuuma wano, ng'avudde Uganda, ng'avudde Kenya, avudde Tanzania, asobola okuva ne mu Yunaani, asobola n'okuva mu Amerika. Ekyo kaakati sinodi entukuvu yekirinako obuyinza. Ffe kyokka kitusobola okubagamba nti taata waffe yeebase olunaku olwajjo ku ssaawa nga emu mu Yunaani. Saala zokka ze twasaba, Abaganda bagamba nti atamanyi ewe yawe ye magombe yammati omufulu. Mulowooza kyetaaga mbu, mulowooza yeetaaga nankani keesi nedda. Ffe bakabona batuziika mu ngoye zokka zitosi, lugoye lwaffe, saatiyo n'empale naki n'ekkanduula
ne balyoka kuteekako engoye ez'obwakabaka. Kati ye nga Ssaabalabirizi era nga Mmongo bajja mwambaza, ajja kwambala enkufiira ye negyebadde engwa bweti, bagimwambaze buli bujja ajambala bwati era ajja ajambala bwati. Singa abadde kabaka twaligambuye nti akisisiza omukono tibanyo kitalo ddala. Olunaku olunaazibira okusinziira ku mawulire agatuweereddwa tujja kuba tumanyi ekiddako. Kukozesa ekigambo kyekimu nti empologoma y'obumisani obw'eklesiya ya Orthodox mu East Africa ne mu Africa egudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Omulabirizi Jonah Lwanga namanya akyali mwana muto mu biseera by'entalo ezaleeta Yoweri Kaguta Museveni mu buvunaanyizibwa bw'ensi eno. Yali sayidi z'eruweero eyo ne basalawo wano ku kitebe nti ŋŋenda Nairobi kusoma bwawule, naye ng'eruweero tosobola kusala kudda sayidi z'ekiwoko. Yona yali omaze okundaba nga ndi kasajja kato wano. Kaakati bwe bagamba nti Kibuuka agenda Nairobi kusoma nga tebasobola kumunoonya na kumuzuula, Yona yali tannafuna bwawule. Nabagenda ku poliisi koodi Kampala n'afunayo abasajja bagije mu kyalo eri gye nali sayidi z'ekiwoko eri bannoonya ngende e Nairobi. Era ne tuva wano ne tugenda ffenna e Nairobi. Bwe tutuuka e Nairobi n'akola emirimu ne bamuwa obudikoni, ne bamuwa obwakabona, n'atwala obuvunaanyizibwa obw'okutambuza seminari yaffe ey'e Nairobi, St. Macario Seminary. Nze nabeerayo omwaka gumu naye. Oluvannyuma ne nsindikibwa mu Buyonaani. Naye mu kusindikibwa kwange Buyonaani waliwo vaawo mpitewaawo. Kibuuka agende Buyonaani tagenda, agende Buyonaani tagenda, yo noono n'ayimirira n'agamba nti Kibuuka agende Buyonaani, kubanga kakasa nti ajja kukomawo atuyambe emirimu gye. Ngende Buyonaani natuukira ew'omusajja bamuyita Irenaeus mulabirizi yeebaka nga ye yakuza Yona, nga ne Yona yabeerayo ng'omwana omuto. Kaakati nange omusajja oyo nandera bulungi. Yona n'aweereza e Nairobi okumala ddala emyaka, oluvannyuma n'asindikibwa e Bukoba mu Tanzania. N'akola emirimu, abadde musajja ddala ng'ayagala emirimu gyonna, kubanga bw'omusanga ku mulimu gw'okuzimba osobola okugamba nti yasoma kuzimba. Kakati mu 1996 Ssaabalamuzi waffe Theophilus Nankyama ne yeebaka. Bamala okwebaka sinodi entukuvu n'esalawo. Sinodi eyaffe entukuvu etuula mu Patriarchate ya Alexandria mu Misiri, n'emujja e Bukoba n'emuwa obukulu okukulira ekibuga kino Kampala ne Uganda yonna. Era mu biseera ebyo nange nali naakava e Buyonaani nansindika eddegeya. Musindikako eddegeya yali amaze okukira nti eddegeya asanga wagenda okwebaka kuba yazaalibwa ddegeya. Kifo kyali kimaze emyaka nga twali ddala akirize bulungi. Ekinsindisa eddegeya mbeere kumpi, singa abaawo ensonga eyeetaagisa wano mbe nga mutuuka ku mangu. N'abeera mu kifo kino n'aweereza Orthodox Church, si mu Uganda yokka naye mu Africa yonna ate ne mu nsi yonna.
kubanga ffe bakabona tubeera international people. Bw'ogenda mu Russia mu Orthodox Church ekitiibwa ekyo kya bishop ogenda nakyo era n'oyingira butereevu. Bw'ogenda mu America ekitiibwa ekyo ogenda nakyo. Kakale buli wabadde alinnya ekigere ng'aweereza era ng'akola emirimu gya Katonda. Abadde n'enteekateeka esinza omuluma ennyo. Abadde mpanga tunajaguza emyaka 4 egy'obuweereza gy'amaze ng'aweereza mu mwezi gw'e10 abadde agenda okujaguliza emyaka 4. Abadde yeesunga nnyo era ng'ayagala nnyo okuzimba cathedral eya St. Sophia. Era ekyo agenza akitulekedde tulowooza nti n'omulabirizi anadda mu bigere bye ajja kuba ng'asobola bulungi okukirera atoleze nga bakabona naddala nze ateze mu ngeri yanjawulo nga bwe mbagambye nti yasooka okukwata ku mukono ogende Nairobi omukwano ne gusigala ddala nga gw'amaanyi. Mirundi mingi mbadde musobya naye abadde n'omutima ogusonyiwa lw'emirimu gya Katonda nga girina okugenda mu maaso. Abadde ayagala obuweereza, abadde ayogera amazima kakibeki ng'amazima agalemerako. Naddala bwe gaba nga waliwo okunyigiriza omuntu wa bulijjo mwenna mukimanyi nti abadde avaayo n'ayogera nga talina gwazibidde ku liiso. Naye tuwenga nti empologoma ya Orthodox Church egudde mujja kukiriziganya nange kuba ddala abadde empologoma y'amaanyi. Enteekateeka zikolebwa okukumyawo omubiri gwe. Tukitegedde nti yafiiridde mu kibuga Athens yamaze ebbanga yagenda ddala nga tali mu mbeera nnungi tebatwala bweru kumujjanjaba. Naye yali tutuuni ezize eza bulijjo zakola engendo bwe zityo. Era tubadde tusuubira nti ku Lwokubiri ajja kusiibulwa okuva mu ddwaliro abe ng'alina waava kufuna obujjanjabi. Era tubadde tumulindirira okukomawo ddala makkati awo nga mu Septemba awo 15-16 tikiti yobadde eggwako ne visa. Naye ffe tuba tuteekateeka birala nga ne Katonda ateekateeka birala. Enteekateeka za Katonda bwe zityo tuzaaniriza ate netweyongera okutunula mu maaso okulaba ate ki Mukama kyaleeta. Tusuubira nti ajja kuziikibwa Ddegeya. Ddegeya gyeyazaalibwa mwana mu 5 jjajjaawe y'omu ku basajja abaalira Obukristaayo Obusodokisi mu myaka ddala egyasooka nga yeegasse n'omusajja oyo yeebasaawo Sparta Ssebbanja Mukasa. Era n'azaalibwa mu mwanya eyo ez'Eddegeya okumpi naawo kati awali ekigo kyennyini nze gye mpeereza. Awo otusuubira banga okubedda nga wayagala okwebaka ne maama we we yeebaka awo. Era nze mbadde mukuuma ekifo ekyo nekirabirira. Kakati tusuubira nti bajja tuweereza n'omuntu akulira enteekateeka eyo atulambike tumanye n'olunaku lwennyini omubiri gwe gutuuka ate na lunaku lwennyini banaasobola okugalamizibwa Eddegeya. Era bingi naye mbadde mmanyi omuntu olw'omutima omulungi gw'atalaga eklesiya naye nga munda ye abadde muntu alumirwa eklesiya, abadde alumirwa abantu be, abadde alumirwa ensi ye, era ekyo abadde akyogera nti ensi ye agirumirwa. Abadde omuntu ow'omutima omumalirivu ogw'okwogera ekyo ye kyawulira ku mutima gwe. Abadde omuntu omulungi eri ffenna abamumanyi. Mukama amwomuzalire.